Ababaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olutuula ku kakiiko akavunaanyizibwa ku byobulamu balambudde eddwaliro ly'e Naggulu okulaba ng'embeera mu ddwaliro lino bw'eri. Ababaka bano balambudde buli kitundu ky'eddwaliro era nga buli musawo abadde abuuzibwa ku kitundu ky'akulira n'ebizibu by'asanga ng'akola emirimu gye. So it means the patient's contribution is there? Is what we the use. Reagents and other it things. Is what no reagents. Some of them are bought by National Medical Stores, but the supply is very minimal because they can give us maybe per quarter. Space is small, I know, but how about the staff? Yeah? The staff, according to the structure, So far we have enough. we are lacking Enough staff only for the one. high department. They lack only one. Abasawo abasinga babadde beemulugunya ku bizibu bingi omuli eddagala lye balina okuwa abalwadde okubeera eryekkekwa wamu n'ebyuma ebikozesebwa okubeera nga byafa dda. We have quarters in Nakawa. Nakawa flats is also our land. We don't know who are the people who stay there. Wano we batulagidde akasengo omulongoosebwa abantu abaakagwa ku bubenje nga kaakoma okukozesebwa emyaka 4 emabega olw'ebyuma ebikalimu okufa nga n'ababitegeera baabakyusa. Ebyuma buli biva mu nsi ezisinga zibeerako endowooza era gye wandise prescription. Ebyuma ebisinga biri mu China naye waliwo ba staffs abaffe abatraining baffe emana abamanyi naye ekizibu nti those staffs are transferable nti wembeera ne Naggulu oyinza okunsanga e Kapchorwa the next day. So bakeepinga bakola ki batambula. Bwe tutuusiddwa mu kifo abakyala abagenda okuzaala mwe babeera embeera mu kifo kino eyungula ezziga anti ng'abakyala abamu beebase ku ttaka olw'ebitanda mu ddwaliro lino okubeera ebitono ddala. Omu ku bazaalisa mu ddwaliro lino Goreti Tibifumura agamba nti obuzibu obusangibwa mu ddwaliro lino be bazaalisa okubeera abatono kyokka nga ab'okuzaalisa bangi ekintu ekibaleetera okukoowa oluusi ekiviirako abakyala okufiira mu ssanya. Abazaalisa batono. Abazaalisa tuli batono nnyo. Tulina abazaalisa 30 mukka. Naye osanga nga ku shift kuliko omuzaalisa omu. Ate nga bandibadde abasobola bandibadde banna naye tetumanyi gavumenti obeera ekirowoozaako kutuweereza ku bazaalisa abalala naye twetaaga abazaalisa abalala tusobole okukola omulimu omulungi. Ono ayongeddeko nti ne Kerera ava mu kifo ekisanyukirwamu ekya Legends naye akoze kinene nnyo okulemesa omulimu gwabwe. The noise nyingi nnyo batuleekaanira baleekaanira eddwaliro lino. Tuzaalisa Labour Ward efeesinga wali Reagent. Waliwo obwana Dr. Mpulidde abagambo obwana obuto obwakazaalibwa buprimature. Ebyomwe ebyo bibakuba byasa amatu g'abaana wadde tuzaalisiza n'abo abali eyo abali luddawa abali mu special care. Tubadde tusaba gavumenti etuyambye ku kintu banoonyeko awalala we basobola okugenda simanyi naye nga kitwandisabye batukolere ku ekyo kubanga kituyisa bubi nnyo. Kiro kyonna bakoma ssaawa oba nga 7-8 nga noise y'amaanyi. Wano akulira eddwaliro lino Dr. Edward Nkurunziza wasabidde ababaka ba Paalamenti okuddamu okutunula mu nsonga z'eddwaliro ly'e Naggulu kubanga lyetaagisa enkyukakyuka. Obuwole ekizibu ekisooka omujjuzo gw'abalwadde bangi nnyo basinga ekizimbe nga ebizimbe byaffe nga byenkana. Lino erwaliro baalizimba nga lina ebitanda lina okubeera n'ebitanda 10. Naye abalwadde be tufuna buli lunaku osanga mu lwaliro mulimu abalwadde 16, 17 average babeera mu lwaliro. Kakati awo kitegeeza nti abasinga aba excess ku bitanda 10 baba balina okwewaka wansi tetusobola kubagoba. Tugezaako okulaba nti tusaba tufuna engeri gye tunaasobola kwongeramu erwaliro lino libe rinene okusinga wano. Ye ssentebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byobulamu mu Paalamenti Dr. Michael Bukenya asuubizza nti ebyobulamu bijja kutereezebwa singa gavumenti eyongeramu ensimbi. Ekizimbe kino kyafuulwa Regional Referral Hospital naye nga ne theatre ezirimu tezikola ki tezimala. Abachina baatuwa ebyuma ebirungi ennyo naye emyaka 3 tetubikozesa kubanga ebikola tewaliwo abigula. Ekitali kirungi kubanga CT scan n'ebirala
weebiri wano, mammogram ekebera breast cancer nayo weeri nayo tekola. Abakozi bakolera mu mbeera mbi, basula wala bava wala, ate eddwaliro terifumba kya misana wadde eky'abakozi oba eky'abalwadde. Lwekyo twagala tukwasaganye minisitule y'ebyobulamu n'abadduganya eddwaliro lino n'abapulaningira Kampala okulaba ensobi zajja zitya, tuzitereezezza tutya, bannayuganda basobole okufuna obujjanjabi Pulezidenti Museveni bwe yabasuubiza. Kubanga wadde ssente eziri mu byobulamu ntono, naye eziriwo entono tezikozesebwa nga bwe zirina okukozesebwa. Eddwaliro ly'e Naggulu lyazimbibwa gavumenti ya China olw'enkolagana yaayo gy'erina ne Uganda, ng'era lyawementa obuwumbi 20 eza Uganda. Ekigendererwa ekikulu kyali kyakuwewula mulago. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.